bw'ogamba nti omuntu tomumanyi but still n'omu obuddewo. You a whole brand? I don't think kabadde kanyuma teka. Wetuugirira ssaawa zino eno Haffy Powers kika ky'abamayanja kyonna akikunganyiza kyabakoze ambikuletedde mu maaso awo. Tamale mirundi Junior nkugambye abasirikale be bamaze dda kubeera nga bakwatibwa bonna. Video ngikuletedde mu maaso awo ate ye omukulu amanyikiddwa nga Eddie Kenzo ne Bebe Cool olutalo lw'amaanyi nnyo abeekubye n'okwekuba hakulale ya President Museveni. Video ngikuletedde mu maaso awo naye nga tetunagendayo mbadde nsaba eno video osooka ogimpereka like bwe omaze subscribing nga weegette ku mukutu gwaffe guno. Olunaku lwaleero nga bwe nkugambye omukulu ebwemikola ku screen yo Pallaso yavuddeyo n'amutabuke n'amuvuma era video wagikoze wano ku channel yaffe mwatu following nga mwasobodde okubeera nga mukola ki nga mubeerabirako. Haffy Powers final olunaku olwaleero ssaawa zino wenjogerera abazzeemu bonna abakunganyiza ekika kiramba Wizo Jose Chameleone wamu ne Pallaso bonna n'abawa package yaabwe. Video nyoga ogirabe yonna ompuli ebyaddala anytime ono omukazi amanyikiddwa nga Haffy Powers tebagenda mutuusa ku ekikyamu mulo Pallaso ne family ye mugimanyi bulungi sokolabe omuntu wendoze mu comment section. Teriyo kintu kya busiru n'ogenda kumpewo n'ogamba oba nga boogedde ku muntu n'ogamba simumanyi. Kiba kyavunaanyizibwa nnyo. You go and search about someone and Google about someone. Imagine nga oli mu conversation ne banno ne bagamba president w'egundi yafudde ng'ogamba tomumanyi. Kakati naddala fe abeera abantu abali mawulire, people who are supposed to be informed. Era if you don't know about something, you can pretend like n'abantu basobola okulaba nti Haffy kino takimanyi naye apretendinze. Kyavunaanyizibwa nnyo ogenda n'oyogera ku kintu ng'okimanyi. Kubanga nze neewuunya Uncle P, why would you even respond to someone you do not know? Ako kabadde kafu. Akitegeera tosobola kurespondinga ku muntu gw'otamanyi. So many times batwogerako eyo but you go ogenda n'olaba omuntu abadde akwogerako, you look at them n'olaba whether they are worth talking back to or not. So bw'ogamba nti omuntu tomumanyi but still n'omu obuddewo. You a whole brand? I don't think kabadde kanyuma tekanyumye. Another thing, njagala okugamba Uncle P, abantu abakuwa ebigambo abakuwa olugambo ne bajja ne bagamba neyogere bwati ne bwati ne bwati bagambe bakuwa information yentuufu. Actually tebakuwa, don't just listen to people. Abantu abakuli okumpi olumu enjala yebaluma ojjayo gwe kennyini weewulirize. You are mixing up me and Sandra Lian. Kyobola nga luwo ebigambo bitambula. Pallaso kyakoze Sandra Lian. Pallaso kubanga nawe kennyini you are confusing yourself because bagambye ebigambe tuwa biwulidde. You are just singa abadde obiwulidde ng'obirabyewe bati wabadde omanyani go responding. Wadde ogamba omuntu wakola kira ayogera kiro and then you are quoting my words. Kyabadde si kirungi. Another thing is ekisokera ddala bw'obanga abadde owulidde bulungi ebintu ebyo, there is nowhere I disrespected you, Pallaso. There is nowhere. I don't know why you even have had to blow that out of context. There's nowhere. Is it bad okubeera nti no bakola ekyejo ne bakubukinga sente nyingi? I think it was a good thing. First of all, I credited your music that you had very go aliko wayina endongo ennungi era nga bakugula sente ennungi ate saakyogedde namububi yadde for anyone who uses their head. Anyway, internet, they don't teach people. Balonda mu kibalonze mwe bagenda ne bakiblowing. But just, I'm not even trying to clear my name. I'm just to tell you that abakujja ne bakwa information bajja kusuula muziso. For anyone who has been close to me for years, actually, those are the people who are concerned. I have a friend in South Africa. Aina mkwano gwange yaweereza message n'agamba bane for the times Haffy we are protecting oba we alaga nti no yagala nnyo Pallaso. This is what kyekino kyeyamusasuddemu. I'm not even heartbroken. I'm not even disappointed. Nothing, zero. Kubanga nze nkimanyi ne bye wayogedde towabirabye towabiwuliriza. Okitegeera. I have a friend of mine who is young. Alright, ebyatuuse ku Shalom 256 olunaku olwajjo wali kuyaya bibino mbikuletedde Frank Ntambika bikunyumize engeri byabaddemu tumaye tuyongereyo. Bwatuuse ekiro nga mumaliriza buli kimu abasirikale bewazze nabo babadde balina okuggalirwa. Babaggalidde bateereddwa olunaku lwaleero olw'ensonga engeri gye bakuttemu ensonga teyabadde ntuufu
tebagoberedde mateeka, which is very, very worrying. Nti wakati mu kwagala okufuna justice, which is your right, ate mba mulina okukozesa oba mba mulina okugendera ku procedures z'amateeka nga bwe galina okulambikibwa kye mutaakoze. Oluvannyuma nga suspect wammwe mumunoonyanga mutujju, mumunoonyanga omutemu, tewaliiwo any summon which was extended to him, it isn't there. Nga procedure weeyina okubeera. You go and complain about someone, that someone is called. Is either written to or called. Ku ssimu ne bamuweereza summons agende yeewozeeko ku bimuvunaanibwa, yeewozeeko, then police ekole okunoonyereza. Kubanga singa twali tugendanga ku police ne tuloopa buloopi, fayiro nga we wagambe ne bagisanctioningirawo nga teyamaze kuwulira suspect, singa ndowooza buli muntu ali mu kkomera. Naye the procedure is you go and complain about someone, you identify or ne bawulira suspect, ne bafuna engeri emutuukako oba engeri y'okumutuusaamu obubaka, najja ne yennyonnyolako nawaana recording a statement, police netandikirawo okunoonyereza. Wekizuula nti ensonga zirimu eggumba, obujulizi obukuŋŋaanyiziddwa bwonna bumulaga nti maybe ayinza okuba n'omusango gw'okuansaringa, fayiro state nagisanctioninga mu office ya DPP, ne tuproceedinga mu kooti, omulamuzi n'asalawo oba aweebwa bbeeri oba agenda, kyekyali ku musango gwange. Procedure bwetyo erina okubeera. Alright, bino nga tubitadde ku mabbali nkugambye olutalo lwa Bebe Cool wamu ne Eddie Kenzo lukyagendera ddala mu maaso. Kugambye kye beekoze olunaku olwaliro wali ku lwale, Eddie Kenzo yongedde ddala okulaga nti ddala tayagala Bebe Cool, era biddi njagala gyewulirize bulungi n'obwegendereza ongambye ddala Eddie Kenzo akolera ani. Video yino soko gyewulirireko o gyewulirizeko omalawo ombuli endowooza mu comment section. Oluyimba we yatwawuliddemu layini egamba tebakusibira ebweru ne bakusanga mu ddiiro ne layini z'endala nyingi. Tulowooza nti waliwo omuntu specific bw'adde oyogerako yalagezako okusibira ebweru. Industry eriko ba gatekeepers abamu bwabawulira ng'aline ku TV ng'agamba be tubaddengawo ng'oluyimba lw'otayagala terukuba mwabiwulira. Naye be tugamba no, you are not the God, you are not God, you are not the owner of all businesses. So ensi Mukama yagiterawo abantu bonna muze mbiwulira. Gatekeepers babaddengawo abantu babimanye ne kati bawe wabagambire nti nga anakusibira munda akakasente n'akamosi eri abantu nga ffe nga tosobola era tulisobola tosakizaako kubanga Mukama buli omu yamuwa IQ ye, tumanyi bwe tubizannya. Onsibira mu kisenge osanga mu ddiiro kisegedde tomanya nawe mpise kubanga oyinza okwerabira okusiba akamooli oba okaziba. Abantu abamu nga ffe oyinza okunzigalira mu nju nembita mu mpuku. Ekyo tukikoze mukirabye. Bantu bangi be mulabeyo nga baseka bakola ki naye nga baali tebaagala tutuuke we tutuuse. naye nga kati bakulaba ku sinema. Sinema abeera mwali mu sinema n'akulaba ng'otudde eno nga bw'anaayimuka mbu agenda akwate ku screen eyo bagenda mukwata oba trespass oba whatever mwaba manye enzungu oba destroying and oba malicious damage, lack of order and discipline. So nga sinema eyo gibwa ekitiibwa olina kufuluma n'ogenda bibyo abalala ne basigala nga balaba wadde ali